naye nzirayo ku nsonga ya Nabbosa Ssebuggwawo mulabanga ekisiraani kyennyini mu Bwakabaka bw'e Buganda ebbanga lyonna. Lwaki Jakana Ssoomanyi Nadduli yali badde avaamu ekigambo ekifaanaganako bwe kityo ku Nabbosa? Abaganda bangi we balinga ebyafaayo babibisseeko ate era ne babikuba enkoto ne batafaayo kukasa nti abaffe abali mu buufu mu kuyimirizawo Obwakabaka bw'e Buganda okuva mu mwaka 1993 bagwanidde okutuula emmengo oba nedda. Nabbosa Ssebuggwawo ye mukyala eyayisibwamu akatwa akatta Ssekabaka Muteesa n'agenda e London okukamuwera era ye yamutta. Ebbanga lyonna mbadde njogera ekigambo ekyo ne mbategeeza nti omwana muwala oyo gwe mulaba katwa kennyini akatudde mu Mmengo ate era kyekikolime kiri ku Bwakabaka bw'e Buganda. Abalangira n'Abambejja, Abataka b'Obusolya wamu ne Ssebuufu Bwango Ronald Mwenda Mutebi owookubiri bwe yali alina okusooka okutereeza nga mu ntandikwa ya 1993. Nabuuza ekibuuzo nti lwaki Nabbosa era kikyakola Emmengo? Bukeera butya nze Jakana Ssoomanyi Nadduli eyatta kitanga ate n'abanga akolagana nange? Obuganda bwe twakitunuuliranga okukuwemukira ddala. Ate era Nabbosa yennyini ye yaleeta maama Najjindo oyo kubanga yamuyita ssenga okukakasa nti Ssaabasajja Kabaka awasa mu nju eri. Mbuuza ebbanga lyonna nti kibuuzo kinaku ate nga kyo kikwasa ennaku nti twayambibwa buyambibwa maama Najjindo butavaamu mwana muwolenzi ayinza tutwala ntebe ya Bwakabaka bw'e Buganda. Kubanga ekikolimo ekiri emabega nti Nabbosa nga ate oli ssengaawe nga Nabbosa gwe weetikka akatwa n'okatwala n'otta Ssaabasajja Kabaka gye yali mu London ate n'okomawo waneeno Obote n'akusima n'okusima n'akuwa ne benzi nga nzirugavu n'ogissa ewaka. Amakulu Emmengo obaddeyo ng'obadde kikolimo eri Obwakabaka bw'e Buganda naye ate mwattu ng'oli bwe yasaba Ibrahimu nti emizimu n'empewo ez'Obwakabaka bwa Buyudaaya bajjajjange ensaba nazo zinsitukiremu mu kuweereza kwange. Naffe twasaba mu nsaba y'emu. Nabbosa ebbanga lyonna lyabadde mu Mmengo n'Abaganda abadde bakolagana nabo omukyala gwe yateekawo n'adedeekeza Ssaabasajja Kabaka awase ate kyekyali ekikolimo gye tuli. Naye kya ssanyu titeyavaamu kiwanga kisobola kusikira ngoma. Ebbanga lyonna kwe kusaba kwange okw'olwatu n'okutegeeza Abaganda nti tugezeko followinga abaffe mu mugongo gwabwe tuteeka mu Mmengo bagwanidde. Nabbosa ebbanga lyonna abadde tagwanidde kuba Mmengo. Ekyo kinembe kyennyini kinkumunye ekibadde kiri Obwakabaka abadde agwana eri. Lwaki Museveni yali yetaaze Nabbosa okumujja Emmengo eri ate amuwa ekifo eno? Ebbanga lyonna abantu babaddeyo 7 bakabona abakulu ababadde babega eby'Obwakabaka bw'e Buganda ng'ate babiwa Museveni. Nabbosa yasooka. Mwaba abaaliwo mu kuba 267 ne baludisimantolinga ku desike ya Museveni waaliyo binaayiisa eri ate oluvannyuma ku ye yali aweereddwa okubeera nga gwe bayita advisor ku nsonga za security ku mulembe gw'Obote. Bwe yalagira Obote Museveni ye yawa ekiteeso ekigamba nti mukulwe olubiri nga mulusinzira wano n'ennaku z'omwezi mwategese muteekewo ennaku z'omwezi ze zino Obote kwe yatambulira. Naye ate ekyaliwo kyali ki? Nti Nabbosa ate baali banywanyi nga Nabbosa yali munywanyi w'Obote nga ne Museveni yali munywanyi w'Obote. Amakulu nti bonna baali kyennyume eri Obwakabaka n'enkolagana y'Obwakabaka okubeera nga weebuli. Museveni kwe kujjayo oli munywanyi we amusse eno kubanga Museveni anywezezza nnyukuta ya Obote yategeeza mu 67 naga nti weega kuddamu okwogera ku kigambo ekiyitibwa Obwakabaka wano yogera ku East Mmengo, West Mmengo, Mubende na Masaka. Naye bwazze mu 86 nga amaze okweyamba amaanyi gaffe ate oluvannyuma afuuse kirala n'aba kyennyume gye tuli nga Nabbosa bwe yakola ekyennyume nga mukyala Muganda n'alyamu Ssaabasajja Kabaka olukwe nga yeegasse n'Obote n'atwala akatwa akaamuttira e London. Mbuuza nammwe Abaganda abali mu ntegeera etegerekeka oyo agwana okuba Emmengo? Bwenga kyakyankya nti ogamba nti Nabbosa abadde muweereza. Amuweereza mu ki? Kisiraani kyennyini ekibadde kitudde eri. Kaakati mulindire ate kuddamu kunoonya boti abagenda okuddamu okutega obutwa ng'atuuse no mu central government. Be bamu bwe bamutunuulira abatezi b'obutwa abakulu ababadde bayitibwamu nga bali ku sayidi ya Mmengo ate ne baba nga babadde bakolera eno naye nga indirect teri ayinza kumanya. Lwaki bwe kityo bwe kiri?
kale nze bwe ntunulira Nabbosa mulabira ddala nga azze wa kitaawe Museveni mwannyina babeere bumu mu kuweereza butya bagenda okusuula obwakabaka kubanga si kipya wano mu mwaka mu 2008 ng'olutalo lw'e Kaperabyongo lumaze okuggwa olwali olwa kkoni lwabadde attiramu abantu Museveni yategeeza Archbishop yaliwo mu budde obwo ng'asinziira mu Northern Region n'amugaa nti ke kaseera ng'olutalo olubwedde olwa kkoni olwo onneegatteko tusobole okukuba abaganda bano baveewo kyannaku nti bambi Archbishop oyo kati mugenzi n'amutegeeza ebigambo n'amugaa nti mukama wange twakajja tumunyenye nga twakava mu ntalo ezifaanaganako bweziti abaana baffe bafudde olw'ekikolimo ky'abaganda kye baatukomera olwa muganda waffe okujja n'ajjawo obwakabaka buno ate mu kifo ky'okuzimba omukwano gw'ontegeeza nzija ate nkwegatteko tubalwanyise n'amugaa nti mukama wange ojja kuyita mu muntu mulala naye nze sijja kusobola kwe kwava olumba olwamutta nange mbuuza enkola y'emu Nabbosa mmwe muba mumutunuulira ng'avudde eri ng'enkola ye ebadde yakuwa butwa nga ne Ssekabaka Muteesa ye yakamuwa kigwanira okuba mu Mmengo tekigwanira naye bwe yakomyewo ne wa muganda we n'amuwa omulimu ekyo kirungi era mukyakyanke mumanye nti ebibadde bitannazuukwa yessawa ya leero bisobole okuzuulibwa naye ng'amakulu oba yatusibudde oba teyatusibudde abadde tagwanidde kale kikolimo kyakubiri ekibadde mu bwakabaka bw'e Buganda bw'aba agenze wa muganda we kubanga nze ebbanga lyonna Museveni mutunuulira nga Bayibuli kye yasoma neega nti mazima ddala omuloloomi asse gye bali ng'alina obusungu bungi naye nga akaseera alina katono ddala abadde n'obusungu bungi ever since mu kujja otwegattako interest ez'emabega yazitukweka n'atukulembezesa ebyo bye tulabako ne lavire gy'obwakabaka bw'e Buganda nti Obote yali amaze okubujjawo kitaawe kubanga Museveni yakuzibwa Obote naye bw'ajja ate atulimba bulimbi naga nti ennyingo eno nnamba 7 eyogera redressing all the errors committed by the past regime tujja okuzingira ebyo byonna ebyayonoonebwa zi gavumenti ezaatukulembera bwe yatuuka eno neebuuza ennyingo nnamba 7 eyo ebbanga lyonna tagitegeeranga naye abaddewo ng'atulya bw'atufuuyira nga bw'olaba emmese ensolima bw'etulya ebigere kale naye bw'atyo bw'abanga ayise munne mwannyina bajje bakoleganire wamu mulinde Kabasa kayinza kuvaayo ku butwa buyinza kujja mu fenomena mpya nga baganda bwe batyo bagenda babassenye enku nga bafuuka matongo kale ekya Nabbosa neebaza bwebaza n'okuddamu okusaba ebbanga lyonna nti ababiri abo Katonda abatwanguyize ettaka we liri ggazi bwe baba batukulembedde nga batwagaliza olumba olututta bo basobole okukulembera kubanga mukyala mukulu ddala ate ba n'ekirabo kyakiri n'ekya Benzo Obote kye yamuwanga amaze okuwa oli akatwa emmengo eyo nkyebuuza n'abaliyo nti entegeera ddala egwanidde okuba nti Obuganda n'entegeera yaffe yeeyo gye twalina ng'Abaganda mu nkola enkadde kale Nabbosa bye nsobola okubategeezaako ku ebyo nti mukyakyanca nti bw'onootunula envunza n'ekibondo Museveni ate ye yeetundulidde envunza n'ekibondo okugijja Emmengo ne yeekomezaawo munywanyi we bagenda okutega obutwa kubanga si mulwadde yoyo Nabbosa